Kyenvuma. Naye ssebo waliwo n'Omutaka Kasujja Kyesimba omukulu w'ekika ky'Engeye, n'Omutaka Muteesaasira omukulu w'ekika ky'Engo, n'Omutaka Walusimbi Mbirozankya omukulu w'ekika ky'Effumbe, n'Omutaka Luomwa omukulu w'ekika ky'Endiga, Omutaka Nakigoye omukulu w'ekika ky'Ekinyomo, Omutaka Muyige omukulu w'ekika ky'Ekkobe, Omutaka Mutasingwa omukulu w'ekika ky'Embwa, Omutaka Mukalo omukulu w'ekika ky'Enjovu, Omutaka Wooyo omukulu w'ekika ky'Amazzi g'Ekisasi, Omutaka Kyeyune omukulu w'ekika ky'Ennyonyi Nakinsige, Omutaka Jabwongwa omukulu w'ekika ky'Ennyonyi Namuŋŋoona, Omutaka Luwonko w'Obusolya. Balina essanyu lingi nnyo okubeerako wano naawe mu kifo kino eky'ebyafaayo. Anti ssebo, okuva mu mwaka gwa 1900 tewabangawo kiseera abataka lwe baali bafunye ettaka okuggyako ejjo ly'abalamu luno lwe wakkiriza okubagulira ettaka lino. Pulezidenti ettaka lino waligula ssente nnyingi, obuwumbi 9 n'obukadde 7, yiika 2 n'obutundutundu 2. Naye newankubadde wabigula ssente nnyingi, ffe kye twafuna tetukigeraageranya mu muwendo gwa ssente, kisukka omuwendo gwaki gw'ensimbi. Naye ssebo, nga bw'okimanyi nti enkola y'abafuzi b'amatwale yataataaganya nnyo obutaka bwaffe okuviira ddala mu mwaka gw'olwenda n'okutuuka olwaleero obutaka ffe bukyataataagana. Obutaka ffe obumu bwakubwa mu mayiro za Kabaka era bukyaliyo. Obutaka ffe obulala bwakubwa mu mayiro z'abaami era baabutwala. Obwasigalawo bwawandiisibwa mu bwannannyini obw'abantu obuntu, babutunze ne babumalawo. So n'olwekyo Pulezidenti ffe okufuna ekifo ekifaanana bwe kiti wano kikubagizo ky'amaanyi nnyo gye tuli, kubanga ensonga y'ettaka mu Buganda osanga yasinga kunyiga bataka. Naye Pulezidenti tusaana ffenna tujjukire nti abafuzi b'amatwale ffenna tebaatuyisa bulungi. Naye waliwo bannaffe abalowooza nti osanga balina ekirungi kye baafunamu ekyo. Bwe tugezaako okugamba nti tugezeeko okulongoosa kino tebakifuna, naye ate tetukitwala wala nnyo era tetulowooza nti kipya. Kubanga Pulezidenti abaddugavu mu Amerika bwe baali balwanirira okufuna eddembe lyabwe baalimu ebitundu 2. Waliwo bali abaakolanga mu masamba abaafunanga ne ssente entono, waliwo n'abaana abaakoleranga Abazungu nga bambala n'ettaayi bali ne ku migaati gya bbata basula ne mu nnyumba nnungiko. Abo abaali basula obulungiko, abaali obulungiko bo baalowooza nti baali banjawulo, naye ng'ate bonna baali baki? Baali baddugavu. Olutalo ne luyingiramu bali abaakolanga mu masamba. Abaakolanga mu masamba bwe baateesanga kye bagenda okukola, bano abali emigaati gya bbata abasiba ettaayi ng'ate bagamba Abazungu nti bano bagenda kukola bwe bati. Okumala ebbanga ddene ne balemererwa okufuna kye baali baagala eddembe lyabwe ery'abaddugavu. Naye omusajja Malcolm X eyavaayo n'abagamba nti mmwe ffenna tuli baki? Baddugavu. Ffenna tulina ekizibu kiki? Kyekimu, twegatte tulwanirire ki? Eddembe lyaffe. Wano mu Buganda ssebo ekyo kyekibulawo. Naye nga bw'otudde awo ssebo oli mulwanyi, ensonga eyo ndowooza nti osobola ogituyambako ne tugenda mu maaso. Tobaza nnyo olw'akaweefube gw'oliko olambula eggwanga ng'olambula enkola gye watandikawo eya PDM ey'okuggya abantu mu bwavu. Ssebo tukwaniriza nnyo era tukwebaza olw'ensonga eyo. Ssebo Oweekitiibwa Pulezidenti, mu nsisinkano yaffe yaliwo nga 8/6/2024 mwaka gwa Pulezidenti Entebbe, twakkaanya ku nsonga zino wammanga. Ekisooka Oweekitiibwa Pulezidenti okuzimba embuga y'abataka eno. Ssebo Oweekitiibwa, pulaani y'ekizimbe wamu n'embalirira y'ekizimbe kino lwattamu kyova okutongoza okuzimba olwaleero byonna byaggwa dda. Era kopi z'ebiwandiiko byonna ssebo twazikuweereza.
twakkaanya ssebo era nti omulimu guno gw'okuzimba ekizimbe kino gukwasibwa ekitongole kyo eky'amagye ekya NEC. Ssebo President, ekizimbe kino lwattamu tukiteeseteese okuba ng'entabiro y'emirimu gy'abataka mu kukuuma obuwangwa n'ennono naye ate ne mu kukulaakulanya abantu baffe. Owa tekinologiya senga nnyambako President nsobola okukubuulirako ebitonotono naye sibiraba bwe bijja. Naye ssebo ekizimbe ekyo ky'olabye lwattamu ky'otemedde vvuunike olwaleero kigenda kubeerako emyaliiro 6. Emyaliiro 2 giri wansi mu ttaka olw'ensonga ya parking mu kibuga, emyaliiro 4 giri waggulu. Ku myaliiro gino 4 kuliko ebifo eby'okukolerwamu eby'obusuubuzi ng'amaduuka ne banka n'ebintu ebirala abataka mwe bayinza okuggyamu akasente. Kuliko woofiisi zonna ez'abataka abakulu b'ebika, woofiisi 52. Kuliko ekkaddiyizo mwe tuyinza okukuumira ebintu byaffe olw'okujjukiza abaana baffe abaliwo leero naye n'abalijja Buganda bwefaanana. Kuliko ebisenge ebiteesezebwamu enkiiko enkulu ez'abataka n'ebisenge ebirala ebiyinza okupangisibwa okufunamu ensimbi. Kuliko n'ebisulo ebitonotono, kuliko n'ebifo ebituyinza okusomeseza abazzukulu ku bintu bingi ebikwatagana n'enkulaakulana naye ate n'ebikwatagana n'obuwangwa bwaffe n'ennono zaffe. So President, okuyimirirawo kw'ekizimbe kino lwattamu kijja kwogerwako mu byafaayo byo eri Obuganda era kituukiragana bulungi n'ekigendererwa kye walina okuzzaawo abakulembeze ab'ensikirano kubanga wayagala tukuume obuwangwa bwaffe tukuume n'ennono zaffe. Abataka tulindiridde n'essanyu Oweekitiibwa President olunaku lwe tuliyingira ekizimbe ekyo okutuukiriza omulamu. Oweekitiibwa President, ekizimbe ekyo kyabalirirwa okumalawo obuwumbi bw'ensimbi 58 n'obukadde 405. Tuli bamativu Oweekitiibwa President nti ensimbi ezo ng'era bw'abamala okuzituwa omulimu gugenda kutandika gutambule era gwajje kinabadda. Bayinginiya baabalirira nti senga ababeera bafunye ensimbi nga zijjanga bwe balina okuzifuna kijja kutwala emyaka 3 omulimu guno okuyimirirawo ekizimbe kino tukiggulewo. Nga tulinayo ettaka lyaffe nga liri mu mannya gaffe mu institution ya Ssaabalangira liri ku FC 26687 nga liweza square mile namba. Tubadde tusaba land fund nga ne minisita w'eby'ettaka bwaliwo etuliyirire mu ttaka eryo lituyambeko ku mirimu gyaffe egimu. Ssebo President, Ssebo President, bannaalinnya abo nga bo balabye n'abakulu b'emitu banaabalangira tusaba twegatte ku ttiimu yo ekusaggulira obululu mu Buganda yonna. N'ekisembayo President, tulina pulojekiti ntono nga tulunda embuzi, twakaweza embuzi 120. Zino abakulu b'emituba baaziteeka wange naye nange sizisobola. Twabadde tuzudde ettaka yiika 10 mu bitundu by'e Kakoogeri na Kasongola. President, nga tusaba ng'abalangira ettaka eryo lituguli. N'ebigambo ebyo President, abalangira bano bansabye yange bwe bansaba mu State House bakulembeze bandyagadde nnyo okutwalibwako ekyankwanzi bayigirizibwe obukulembeze n'ebintu birala bingi nnyo tusobole okutambulira wamu ne gavumenti gye twaleeta mu buyinza. Tetujja kukkiriza gavumenti kutuleka kubanga tuzibiridde. Tuli bamalirivu okubeera naawe mu bulungi ne mu bubi. President, tukwebaza nnyo, tukwagala nnyo, tukwagalira ddala.
katonda akutukuumire tusuubiza ebintu bino owekitiibwa pulezidenti. Waliwo omulangira Dr. Joseph Kateregga Muteesa wamusuubiza okumuteeka mu kitongole kye eky'ebyobulamu ng'ali wansi wa Dr. Okiya. Waliwo omulangira Frederick Walugembe ono walagira atwalibwe mu kitongole ekya ICT kuba yali yasoma kompyuta n'okumuyambako asome masters e China. Owekitiibwa tunasanyuka nnyo ebisuubizo ebyo nga bituukiriziddwa. Owekitiibwa nali nawe mu kifaananyi e Wakiso ng'osisinkana abakulembeze ng'atwala amasiro mangi agali mu Wakiso agali mu mbeera embi nga twandisabye ku buyambi ku masiro gano aga Ssekabaka Kagulu Emmende, Ssekabaka Chwa Nabakka ye mwana wa Kintu, Ssekabaka Mulonde Emmende, Ssekabaka Ssekamaanya ono yazaala Kateregga ne Ssekabaka Mawanda e Wakiso mu Busiro. Amasiro gano twandisabye omukono gwo omugabi okutuyambako okugaddaabiriza n'okugazimba nga n'ekiggala mwali. Owekitiibwa pulezidenti, nja kusaba abalangira abakulu b'ebintu bali bannaalinnya bayimirireko nga bateekateeka olusirika lwabwe. Nja kubasaba muyimirireko. Tulinayo ettaka lyaffe nga liri mu mannya gaffe mu institution ya Ssaabalangira liri ku FC 26687 nga liweza square mile namba. Tubadde tusaba land fund nga ne minisita w'eby'ettaka bwaliwo etuliyirire mu ttaka eryo lituyambeko ku mirimu gyaffe egimu. Ssebo pulezidenti, Ssebo pulezidenti, bannaalinnya abo nga bo balabye n'abakulu b'emituba n'abalangira, tusaba twegatte ku ttiimu yo ekusaggulira obululu mu Buganda yonna. N'ekisembayo pulezidenti, tulina pulojekiti ntono nga tulunda embuzi, twakaweza embuzi 120. Zino abakulu b'emituba baaziteeka wange naye nange sizisobola. Twabadde tuzudde ettaka yiika 10 mu bitundu by'e Kakoogeri Nakasongola. Pulezidenti nga tusaba ng'abalangira ettaka eryo lituguli. N'ebigambo ebyo pulezidenti, abalangira bano bansabye era nga bwe bansaba mu State House bakulembeze bandyagadde nnyo okutwalibwako ekyankwanzi bayigirizibwe obukulembeze n'ebintu birala bingi nnyo tusobole okutambulira wamu ne gavumenti gye twaleeta mu buyinza. Tetujja kukkiriza gavumenti kutuleka kubanga tuzibiridde. Tuli bamalirivu okubeera naawe mu bulungi ne mu bubi. Pulezidenti, tukwebaza nnyo, tukwagala nnyo, tukwagalira ddala. Katonda akutukuumire.